Abakulu mu ggye ly'eggwanga erya UPDF bazzeemu okulabula abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka nga bakozesa ebyambalo byabwe nga bagamba nti bano bubakeeredde kuba si baakutunula butunuzi ng'ekifaananyi kyabwe kittattanizibwa. Anaagezaako okutulugunya abantu baffe oba kubatiisatiisa ng'ayambadde ebyambalo byaffe oba musirikale oba si musirikale bubakeeredde. Tujja kubakwata ne tubateeka mu mbuga z'amateeka mu kkooti z'amagye. Okulabula kuno kukoleddwa omwogezi w'eggye lya UPDF ekibinja ekisooka Major Charles Kabona bw'abadde alaga bannamawulire abasajja basatu abaakwatiddwa nga beenaanise ebyambalo by'amagye nga bano bamaze ebbanga nga bakaabya bannawakisa akayirigombe n'okusingira ddala abo abakozesa oluguudo lwa Kyoga-Banda olusangibwa mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti eno ey'e Wakiso nga bwe tuzze tukulaga mu mawulire gaffe. Zaako okubannyonnyola bankubye endwala bankubye mugala gwa mmundu mu mugongo banjazizza banzigyeko 27 n'essimu yange bagisodde mu mazzi. So okusinziira ku nfaanana yaabwe n'ennyamba gye baba bayambadde butuufu nga bakuwa asa ddala abasirikale baffe ba Uganda baba amagye. Ng'asinziira ku kitebe ky'ekibinja ekisooka ekakiri mu nkambi awadde bannamawulire omukisa okulaba ku bantu bano era nga annyonnyodde engeri gye baakwatiddwamu. Omusajja olaba ono Okero Alex agamba yali ng'akola ne Saracen naye n'ebifaananyi bye ebitufunye yali nga yambadde jaketi za poliisi. Kati singa osisinkana omuntu ekiro ayambadde jaketi ya poliisi omulala ayambadde yunifoomu y'amagye gwe automatically ojja kulowooza basirikale baffe ne poliisi bali ku patrol ne bakuba. Ate ekyo kiba kigenda kwonoona erinnya lyaffe kubanga omuntu ekiro tojja kutegeera wa musirikale wa si musirikale. Abakwate kuliko Nsamba Mathias atemera mu myaka 34 ng'ono yava Jjinja Buwenge era nga mu Wakiso abadde yeefuula muzimbi. Kalulu Issa yakazibwako erya Dog City nga naye yava mu Busoga Buwenge ng'ono agamba nti abadde akola mu taxi wabula nga mu kukwatibwa yasangibwa n'ebyambalo wamu n'ebijambiya ku Okero Alex ow'emyaka 27 ng'ono yava Bukedya ng'ono agamba nti yali akola n'ekitongole ekikumi ekya Saracen gye baamugoba n'asenga mu Kayunga e Wakiso. You have a job? Right now, I don't have. Since I left, something like 2 weeks. Bakira buli omu alumiriza munne nti yamuwa ebyambalo nga bwe balambulula. I was given by a certain soldier. I want to give it to you, but when you put on this uniform, don't go where? Don't go in a bar. That is what he told me. So me also, I used to put on this uniform when I could move what I do in later. No, yansanga ku bbala nga ntamidde nanga bampeekerako waka ng'ali mu yunifoomu bw'ati n'ayambala kino ekipale kino kijaketi ye n'akisula mu nju mw'ensula omuli ebintu bye nkozesa. Major Kabona agamba nti bano baakwatiddwa oluvannyuma lw'abantu n'okusingira ddala abakozesa oluguudo lwa Kyoga-Banda okuwanjaga olw'abakyala kimpadde ababateega ne babatemaatema kw'ossa okubabbako ebyabwe. Asinzidde n'alabula abakyala kimpadde bonna abakyakozesa ebyambalo by'ebyokwerinda nga babikoleramu ebikolobero nti ebikwekweto bikyagenda mu maaso era nga baakubakwata. Eno operation yaffe ey'okulaba nga tukwata abantu abakyamu Wakiso ekyagenda mu maaso. Nti abantu bangi mu Kampala n'emiriraano bazze bakwatibwa nga bambadde ebyambalo by'ebyokwerinda n'asaba abantu bonna okugenda mu maaso nga balonkoma abalina ebyambalo bino basobole okumalawo obumenyi bw'amateeka. Operation etandise mbalabyeko oli wa bijambiya bano ba yunifoomu oyinza osanga balina n'embundu kubanga tukyanoonyereza tugenda mpolampola tukyanoonyereza naye njagala kubagamba mmwe abantu ba bulijjo mulina omulimu munene nnyo kulaba nga tukolera wamu. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.